ababaka 7 waliwo n'aba ate mugenda bategera buli mwategere mubaka we kyalonze. Tetusigazizza okwongera n'okwogerezanya ne babaka bannaffe kubanga ebbanga telinaba kuyita. Abalimu baffe abali eyo temuggwamu ssuubi otolo lukyali mu maaso tukyalulwana tulabe nti emmwanyi yaffe esigalawo ng'ekitongole kya UCDA tekitwaliddwa. Yakulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi alaze obutali bumativu n'ebivudde mu kulonda ng'era agamba nti baakusaba enkalala z'abantu abeetabye mu kulonda kuno. Announces balangiridde nti kakati bano babadde bwe bati bano bwe bati twagala okutunuulira lists ezo tutegeere baani abalonze batya. Watuwulire mulimu ne ba ex officio abatakkirizibwa kulonda. Byonna tugenda bigoberera. Naye ng'ekyenkizo ennyo kye tuliko. Ensonga terina kuba nayo nti kakati aba NRM aba opposition tubadde linga tusayininga nga waawo abangi tuli ba opposition ne n'aba NRM babadde naffe bangi nga bagamba abantu ababasindika wano mu parliament bagamba mulwane ku Mwaanyi yaffe. So tukyalemeddeko nga tugamba bannaye Mwaanyi lwaki tebagivaako. Bino bye bagamba nti emyaka 3 emyaka 5 nti kaka obanga agamba nti kale abalimbe Mwaanyi tubawadde emyaka 3 oba 5 bwe kinaggwa tugitwale ffe nga gavumenti bagitte kyenkana oba bagikwase pineti nga bwe baali baagala okukola. Tugamba gavumenti muwulirize abantu. Ebyongo bitadde ku bbali bo bamaseeka abakulu Kasozi Kampala mukadde batudde ne balonda Dr. Hafidh Muhammad Haruna Bukenya ng'omumyuka wa mufti wa Uganda owokubiri ng'onaalangiriddwa akulira Sharia Kasozi Kampala mukadde Dr. Ziadi Lubanga mu kulayira mu kirayiro kye ekyakubye Dr. Hafidh Muhammad Haruna Bukenya yeeyamye okuweereza Allah awamu n'obusiraamu ng'agoberera okulambikibwa kw'oweekitiibwa Allah mu buweereza obumuweereddwa. Amasheikh abamanyi Uganda batudde Uganda Muslim Council kulonda second deputy mufti wa Uganda era wonna ne bakkirizaganya okulondebwa kwa Sheikh Muhammad Haruna Bukenya amukulembere era amusobozese okuweereza obusiraamu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. That is the oath of allegiance and the oath of secrecy. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Oath of allegiance. Oath of allegiance. I, Muhammad Haruna Bukenya, swear in the name of Almighty Allah, swear in the name of Almighty Allah, the most gracious, most merciful, that having been appointed as the second deputy mufti of Uganda, do solemnly affirm that I will honestly observe, exercise, and preserve the Constitution of Uganda Muslim Council, and diligently serve the Muslims of Uganda, and the country at large, following the teachings of the Holy Quran, and the noble hadith. So help me Allah. Ye mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje yeebazizza Allah olw'okubasobozesa okuweza emyaka 5 nga Uganda Muslim Supreme Council nga balina kye balagawo era n'ategeeza nga Supreme Council bwekyagenda mu maaso okuweereza abantu baayo wadde nga balinamu okusoomoozebwa. Bw'abadde atongoza enteekateeka ez'okujaguza emyaka 5 egya Uganda Muslim Supreme Council, Kasozi Kampala mukadde ono ategeezezza nga abasiraamu bwe basobodde okusigala era n'asaba bannayuganda bonna okuwagira enteekateeka ey'okujaguza kuno okusobola okuyimirizaawo omukolo guno ng'omukulembeze w'eggwanga okulaga omukulembeze w'eggwanga ekifaananyi nti obusiraamu bw'eggwanga buli mu mirembe. Ebikujjuko byakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Desemba omwaka guno mu kisaawe e Kololo ng'eno omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yasuubira okubeera omugenyi omukulu.
nina essanyu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti wetutuuse tulina kyetusobola okwebaza ekikwatagana ku Uganda Muslim Supreme Council. Bwe twatandika wano nga tukyali wansi wali tetwalowooza nti oluvannyuma lw'ekiseera eky'emyaka 20 ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council kijja kubanga kye kimu naawe ekyolaga nti naffe tulina ekitebe. N'olwekyo kyetaaga kwebaza nti Supreme Council wano weetuuse era Supreme Council ekyatambula. Mu myaka gino gye tubeereddemu ng'abakulembeze waliwo emyaka 10 egyafa nga tuli mu butalo naye emitono gye tukozesezzaako gituusiza Supreme Council weeri. Abasiraamu beegasse mu Uganda tewali njawukana, ekyo nkyogera bye mukakafu. Ono mu ngeri y'emu asabye abasiraamu okuvaayo mu bungi ku mukolo guno okusobola okwanukula abo abalowooza nti abasiraamu batono mu ggwanga. Nga ffenna tutambulidde wamu twegatte tulage ekifaananyi nti abasiraamu tetuli batini wabula abasiraamu tuli bangi wadde igaaza ezazze bano abaatubaze nga batubala batuuza mabega ti abasiraamu bazaala badda mabega azaala tannazaala mugumba tujja kubalaga inshallah nti abasiraamu balina numbers ezisobola okubeera nti keeki y'eggwanga lino tebagibuzaabuza wabula n'abasiraamu bagirinamu share kyenkanyi. Allahu akbar. Wano amyuka ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olw'omukolo guno Honorable Medi Mulumba ategezezza ng'okujaguza kuno bwe bagenda okutumbuliramu obumu olw'emyaka gye batuuseeko 50. Ono mu ngeri y'emu yeebazizza Mufti wa Uganda olw'obukulembeze bwe eri abasiraamu okulaba nga batuusa emyaka gino nga balina enkulaakulana. Era ono ategezezza nga ku lunaku olwo bagenda okubeerawo empaka za Qur'ani ng'omuwanguzi ajja kusitukira mu kirabo eky'emmotoka kapyata. If we want to know where we are going, we must know where we are coming from. We want to use this time to foster unity in the Muslim Brotherhood, to encourage social development for the Muslims, and enhancing collaboration interfaith collaboration between each and everybody. We are going to have a number of pre-events. We are saying right now that Uganda Muslim Council tuli kuchipia. Right now we are saying we don't want any more fights. Ate ye akolanga ssenkulu w'ekibuga Kampala Frank Nyakana Lusa ayanjulidde bannamawulire ebintu byagenda okusookerako okukola myezi 3 gye baamuwa okugira ng'akulembera ekitongole kino ekya Kampala Capital City Authority. Bw'abadde ayogerako eri abamawulire Lusa agambye nti mu myezi 3 gye baamuwadde agenda kukola nnyo okulaba ng'atereeza ekibuga Kampala ng'agenda kusookera mu kukola enguudo z'ekibuga Kampala zonna okulaba nga malamu ebinnya ebijjudde mu nguudo okusimba omuddo ku nguudo ng'era bagenda kutukiza ebikwekweto eri ababodaboda eziyita mu muddo gwa KCCA. Tugenda kutereeza sayidi eyaffe naye ngambye director waffe waligo agambe abasajja baffe ab'enforcement weewaawo tebatumye kutulugunya bantu naye babeere kaali nnyo ku nsonga y'okulinnyirira ebisubi okwonoona ebimuli okusula kasasiro ebikyamu n'ebintu ng'ebyo. Naye nga ku lwaffe tugenda kukola buli kisoboka kyonna okulaba nti ekibuga ekikulu kifaanana nga ddala ekibuga ekikulu. Bw'oyingira mu maka g'omuntu osookera mu sitting room bw'okisanga nga nkyamufu nnyo oyinza n'okuvaayo nga toledde kyamisana. Tetwagala sitting room yaffe eggwanga ng'efaanana bweti. Tugenda kukola buli kisoboka kyonna mu ssente ze tuyina mu busobozi bwe tuyina okutereeza. Era ono ategeezezza nga bwe bagenda n'okuddaabiriza okuzimba amasomero ga KCCA okulaba nga batumbula omutindo gw'amasomero ga KCCA bagenda kukola olutalo ku bizimbe ebizimbibwa nga tebirina pulaani era alangiridde olutalo ku nguzi efumbekedde mu kitongole kya KCCA n'agamba nti bwe kiba nga kyetaagisa okugoba abantu mu kitongole kya KCCA balyoke bakitegeere nti okulya enguzi embi bagenda kukikola. Kino tukiwulidde okwemuganya tukuwulidde okuva mu bantu ba bulijjo tukuwulidde mu bakulu tukuwulidde ne baminisita n'abantu ddala abanene betulowooza nti abantu bayinza okubatya nabo twawulidde nga bakaaba nti enguzi ya KCCA esusse. Njagala kweyama ng'omukulembeze w'ekiseera
ne munange ono kubanga tukikanyako ne management tugenda kugula olutalo ku nguzi mu KCC. Tugenda kugula olutalo ku nguzi kubanga tumanyi nti enguzi esobola okumenya ekitongole, enguzi eyinza n'okusanyawo eggwanga. Enguzi kintu kya bulabe nnyo ate tukimanyi. Ekirungi ne management yange ekanyiza naffe ntukwena ensonga tugenda kubaako kyetukola. Tugenda kukola ki? Tuleese CID unit wano mu KCC ng'ekulemberwa omuntu ali ku ddaala lya assistant commissioner wa poliisi. Mu ngeri y'emu Lusa agambye nti mu kiseera kino tagenda kuddamu kukkiriza bakozi abeera enguudo okwekalakaasa ng'ayagala buli mukozi asasulwe mu budde kubanga naye abaako n'omulimu gw'akoze. Twagala abantu be tuteeka ku mirimu tubateekeko nga tumaze okukakasa nti ssente z'okubasasula weeziri era tugenda zibawa. Bino ebintu bya bamaama baffe okubeera nga bakaaba tubasasula emyezi 4 emyezi 5 nga tetubasasudde ate nga bo bambi bakera ne beera enguudo. Tulaba nti si kya bwenkanya ate tetugenda kikiriza ngenda mu maaso. Ndagidde director waffe wa treasury akole buli kisoboka kyonna ng'akwatagana ne munne wa human resources tulabe ng'embeera eyo tugitereeza abantu baffe baleme kuddamu kubonaabona. Nambye nti ensonga y'obuyonjo yeetaagisa ffe nga KCCA ne nammwe abantu ba Kampala mulina kye mulina okukola. Wogenda okusuula akasasiro watuufu? Ye minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka Honorable Ruth Nankabirwa avuddeyo n'ategeeza nga gavumenti bwetereereza abantu abali mu bifo awasimu ebyobugagga okusobola okuliyirirwa olwo balyoke baweebwe olukusa batandike okusima ebyobugagga eby'omu ttaka. Bw'abadde ayogerako eri abamawulire ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti wano mu kibuga Kampala mu kutegeeza eggwanga ku mwoleso gw'ebyamasannyalaze okuva ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja ku ssettendekero lya Makerere awamu ne ku Mistil Hotel. Ono ategeezezza nga bwe waliwo enteekateeka egenda okuluŋŋamya enkozesa y'amasannyalaze. Ono agamba mu kiseera kino eggwanga eriri ebitundu 6 mu bunnya bw'amasannyalaze ekyongedde okuyamba ku by'okwerinda naddala abo abakozesa amaanyi g'enjuba. Genda mu Paalamenti wenjogerera ababaka bali kubaganyeeko ebirowoozo baliyise. Etteeka eryo lijja kusengeka ebibinja ebyabakozesa amasannyalaze abawuuta nga mangi batwanguyira ffe okuluŋŋamya. Tujja bagamba bateekewo sisitimu emonitaringa mu factory ye. Tujja kubaweereza ababalirizi b'amasannyalaze so si ababalirizi b'ebitabo naye ababalirizi b'amasannyalaze ba energy auditors. Bwe babalirira amasannyalaze bajja kuzuula ekikyamu ekikuleetedde okuba nti osasula ssente nnyingi ng'ate amasannyalaze okozesa matono oba amasannyalaze go tegayingira gonna mu sisitimu waliwo agabula kyokka ate ng'ogasasulira. Eyo nno y'enkozesa y'amasannyalaze ey'okukekkereza. Oteekwa okuba ng'abantu bakkiriza obawadde ssente zaabwe nze okusobola okusayiningira mining lease. Wano wasinzidde n'ategeeza ng'omwoleso guno bwe gugenda okuyimirira ennyo mu kutunuulira enkulaakulana okuva mu byobugagga eby'omu ttaka n'enkozesa y'amasannyalaze era n'ategeeza nga bwe kitasoboka kutambuza amasannyalaze ku buli kyalo wabula okuyunga disitulikiti ez'enjawulo nga mu kiseera kino wabulayo disitulikiti 3 zokka ezitannaba kutuusibwamu amasannyalaze. Era n'asabye abantu mu bitundu atannaba kutuusibwa amasannyalaze okugira nga bakozesa amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba. Abayayaanira okufuna amasannyalaze kyalo ku kyalo nti tekisoboka wabula kufuba kulaba nti buli district eri connected era nga tubuzaayo district 3 zokka mu ggwanga lyonna. Bwe tuvaawo tugenda kugombolola kubanga egombolola town council ezo lower local governments we wali gavumenti eza wansi we wali amalwaliro ageetaaga amasannyalaze amasomero ga gavumenti omwetaagisa computers zaagala amasannyalaze.
kati nga tonnaba kuyaayana ewange ku kyalo tewali masanyalaze mu nnyumba sina masanyalaze gavumenti etunuulidde essomero eryo omwana wo gy'alaga lye baawadde kompyuta naye nga teririna masanyalaze eyo ye priority era bwe tukwenkalejinga gula kasola waakiri ogira okozesa sola eyo tuli mu kkubo tujja so buli lunaku ababaka ba paalamenti mwaba abalonda mukimanye tebampeeza baagala masanyalaze mu bitundu byabwe naye bwe tugenda okugatambuza. Bino bye by'emizannyo omugookya ag'essaawa eno. Uganda Premier League empira egigenda okuzanyirwa olunaku olwaleero kitala egenda kuzanya ne Bull ku ssaawa 10 ate Vipers ezanye ne Police ku ssaawa 10 nayo ate mu kaseera kano ekimeeza kiyimiriddewo ekiti nga NEC FC yekulembedde n'obubonero 12 ne kuddako KCCA mu kyokubiri n'obubonero 12 Vipers ng'eri mu bubonero 10 Mbarara City bubonero 9 ne UPDF obubonero 9. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Bannamawulire basatu ababadde baweereza olutalo lw'eggwanga lya Israeli mu ggwanga lya Lebanon battiddwa mu bukambwe obw'amaanyi mu bulumbaganyi obukoleddwa maserengeta g'eggwanga erya Lebanon. Ate okusinziira ku bakulira ebyokwerinda mu Gaza bategeezezza ng'omuwendo gw'abantu abakoseddwa eguli waggulu ddala oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga lya Israeli okukuba amayumba g'abantu agali mu mambuka ga Gaza mu kifo ekikuumibwamu abantu ababundabunda. Kati nga maliriza ag'obudde buno kanga kuddiremu nate mu bumpimpi. Wabaddewo okusika omuguwa wakati wa Sipiika wa Paalamenti Anita Among n'ababaka oluvannyuma lw'okulemererwa okusalawo ekyenkomeredde ku nsonga y'okugatta ekitongole ekivunaanyizibwa ku Mwaanyi ekya Uganda Coffee Development Authority wansi wa minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi oluvannyuma lw'okulemererwa okutuuka ku nzikiriziganya ez'okuteesa ku buwaayiro obumu mu bbago lino. Ate bamaseeka abakulu Kasozi Kampala mukadde batudde ne balonda Dr. Hafidh Muhammad Haruna Bukenya ng'omumyuka wa Mufti wa Uganda owokubiri ng'ono alangiriddwa akulira Sharia Kasozi Kampala mukadde Dr. Ziadi Lubanga. Ago ge gabadde agookya g'essaawa eno sigala ng'owuliriza tuba ku 19 nze Breba Hamida musibe bulungi mweraba. Ago gigabadde amawulire agookya ku Pearl FM ne Three Ways Property Consultants Limited bebaza okunazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku $6,000,000 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola nga bali wamu ne Global Paint, a reliable product. Ebiranga eby'enjawulo ku Pearl FM. Eddakiika ziri 25 ezimaze okwawukana ku ssaawa 3 ez'amakya ag'olunaku olwaleero akadde ka birango biwaano ku 19 nga bikusomerwa Breba Hamida. Naggalama Islamic Institute etegeeza abantu bonna nti amatikkira g'abaana baabwe abamazeeko thanawi ag'omulundi ogwasatu gagenda kubeerawo ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 27 gajja kutandika ku ssaawa 6 era ku olwo lwe lujja okubeera visitation day ey'abaana okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. White Star Magic Premium yesabuni obungo mpya jjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidika ayogerwako era yeewuunyisa buli mukyalawo. Gula White Star Magic obunga ku dduuka erikulu okumpi oba supermarket bulira ekyamagero 10 engoye zo nga nnyonjo. Omukulembeze wa Uganda Muslim Women Association for Dawah and Development owa Kampala District Aisha Bruhan n'olukiiko lwe bayita abakyala mwenna ku mukolo ogw'okuvuganya mu kusoma Quran ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ku Lwomukaaga awo kwalidina okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Abasomi musabiddwa okukwata obudde abakulembeze ba division wamu nammwe musabiddwa okuweereza abasomi bammwe mu budde. Birangiddwa olukiiko olutesitesi. Mukare Enterprises nkwanjulira hardware agagadde kutuusako buli kalonda yenna w'ebizimbisibwa mu ggwanga omuli sementi, emitayimbwa, emisumaali, emifaliso, tanka, amabaati, langi za buli kika, tails eby'amasannyalaze. Basangibwa ku Old Kampala Rashid Kamis Road, Busega bali next to Show Masaka Road, Wampewo Gayaza Road,
Okumanya ebisingawo ku bakuze 71685 ne 070515. Lost from mattresses bannayuganda n'abatali bannayuganda bano basangibwa Mbarara ku Jinja Road bakoledde emifaliso mu bika ebyenjawulo. Balina spring mattresses, fit slip mattresses, high density, balina tap edge mattresses, open ended mattresses, baby coat zisaako n'emifaliso emirala mingi. Lost from mattresses factories zaabwe outlets zaabwe ziri ku Jinja Road, Rubaga Road bali kumpi ne Furniture House, Kawempe bali kumpi n'akatale Sekaziga House ku Channel Street n'amatabi amalala nga Gayaza, Mbarara, Hoima ne Jinja. Okumanya ebisingawo ku bakuze 74000027 Rubaga Road branch ne 0703482468 eya factory. Gunjuka ne Palu Farm omwaka guno 2024 mwezi ogw'Entenvu. Omwana wange kwe kwesiima kwange, oyo ye muzadde agenda okuleeta omwana we mu Gunjuka ne Palu ow'omwaka guno. Gunjuka ne Palu 2024 azze nkuba mpya, anti omulundi guno tugenda kubasomesa ku ddiini nga tutunuulidde swala, ennyambala saako n'enneeyisa. Tubasomesa ennimi ez'enjawulo omuli Oluganda, Oluwarabu n'ebyemizannyo, okutumbula ebitone, okwezuula mwoyo gwange, ate nga n'oyo omwana alina omuntu yenna gwe yeegomba okusisinkana bagenda kuba nga bamukutuusaako. Gunjuka agenda kuba nga atandikira ku myaka 6 okutuuka ku myaka 18. Oyo yenna omuzadde alina omwana we muleete asobole okugunjuka mu bintu ebyenjawulo. Okumanya ebisingawo kwa kuzi 0733249311 oba 0200926711. Ebibadde ebirango byaffe by'essaawa eno.